tubanirizzaako mwena bannayuganda gye musinzidde okubeera nga mutulaba n'okutuuliriza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mawulire ge tukeereddeko si masanyufu, mawulire ga nnaku, kitalo nnyo nnyini ddala. Era wano we tuli ndi n'omu ku bakulu okuva mu Zubairi family okuba nga batutangaazaako ku bimu ebiriwo mu kadde kano. Nga bitalo nnyo mukama wange. Kino kisinga mu kuba ekitalo Evelyn atufuddeko sa mukama musasa nesima kwebaza abantu amubeereddewo bannage mwebale nnyo mwenna amubeereddewo abamawulire mwebale okutuusa ku bantu abamawulire agakwata ku Evelyn n'asobola okujjanjabibwako ebbanga litusobodde omujjanjaba kuba twazuula obulwadde bwa Evelyn nti ensigo yemuluma mu 2020 kati okuva olwo obulwadde tugenda okubuteekera nga olidde bukulu nga tebukyayiza nakuwona naye mukama wayinza omanyi ensigo eyo gyolaba eyo nali time etuuka nga tukyayiza kugikyusa nga kiri leeti awo Evelyn yeri atuuse kati mu kusonda ssente awo twagezaako natufune kasente tugenda okuzifuna nga kisuse dokita batugamba naye omwanguwa nemukyusa asomutereera naye twatwala akaseera kangi kumpi omwaka mulamba tunoonya ssente byali mu covid biki naye abantu bambambimayo netugamba kati ekisigadde kyakumukomera ku dialysis kye tukikoze mukama tusaasidde nabeera ku dialysis ebbanga ddene banga ebyo bayetaaga ssente nyingi naye nga nengeri tuzifuna bonnaffe tetumanyi oba oliawo kubanga tutira okujjako naye wano ku kooti natula butuuzaawo aba nomu ssente nanga papa nkubuulira kimu naye twageze ku kooti ku zino ensonga zaffe bampadde emitwalo 25 abantu abenjali mukama yeebale nemugenda ku dialysis namukola kibadde nga bwekityo tatena mulimu gwajjamu ssente guguno omulimu gwe gwakuyimba nga kizibu nnyo okumwesiga n'omutimba kibadde ekizibera ne performance abadde nga bamuteerawo kati gwanoonya ssente promota tosobola kuteeka muntu afaanana bwati oba otya kyekyo n'abaawo enkya kyekitaabeerewo so tugendedde mu mbeera eno nga tetukyalina kyakuzza kubanga abadde nga kisusse afudde essaawa nga mmeka era afudde kati buli lwa sande alina okubeera ku dialysis n'olwokusatu era ku dialysis emirundi 2 mu wiiki kati jjo bwe yavudde ku dialysis era teyeewulya bulungi abaana ne bamuzza ewaka mutabani we Fred Kasavu n'omulamuta Isaac n'amukwala mutwala ewaka bamutuusiza ewaka embeera neetabuka nabagamba mpulira ebbugo kimunongooseko ne bamulongoosaakaawo munaazaako nagamba mwezzeeyo mu ddwaliro kali mu kumuvuga omutwala mu ddwaliro n'asinkira mu motoka omwaka faananyi mutabani we 20 years sobangi kibadde kibi nnyo kuba zibandikidde essaawa zibadde 12 kitundu agamba papa manyi alabika afudde nakireese mu mbeera tasasangaza na kutiisa abantu balamule ku lusegere ziruka negenda tufuna emmotoka ne taata wa Kasavu abaddewo mutwala kode mudwaliro ebyomunamiremba mumakyalo katugenda kutwala ne famire mbadde nina okugenderawo ebujoogo okulaba arrangement zigenda kubeera zitya naye nga ate nina okujja mu kooti kubanga abannamulondo basazaamu ekivulu kya kyali kirakubeerawo nga 2 ogw'omukaaga birthday ye nga tebakisazaamu twakisazaamu kwata tunoonya ssente nembaloopa mu kooti kijukira bulungi era ensonga leero ono kooti balina okutuula okuva olwo ensonga ze ziggwanga tukyali mu kooti n'essaawa ya leero kati bali ezze mu kooti tutegeeze n'omulamuzi munnawe embeera egesedde era gyensonga lwaki tuli wano abasinga baagala okumanya Evelyn abadde ne talenti mu kuyimba vocalist mulungi nga mukama yamuwa bwe kituuka enewamu mu actinga nga naye mulungi twagala okumanya Evelyn abajoininga nga Zubairi tumaze ne Evelyn infact yatujoiningira nga tannaba kuba wakabi mu kuyimba nsi tannakumutegeera n'atujoininga netukolera wamu netumuposhinga kubanga tumaze n'emyaka 13 12 13 wati tumaze naye era buli omu kukwanga era Zubairi family gy'emyaka gyemaze
ng'abaladdemu ku senior members ng'akola bulungi alina empisa omwetagira abaawo kyomugamba kyakola kifiiriddwa nnyo kyobamanya. When it comes to acting, abazanyi abamu basumbuwa rehearsals, scripts, even abadde mu bintu ki even kyobamanya even si muganda wange naye emirimu gyatugatta ebimu ku byomukwatagana ngolaba kyoyagala kyayagala kyokola nga kyakola kisooka wadde akyagala nga teyakitegeera manyi anti wakutegeera wadde oba ne talent naye bwekuba tolinaamu empisa okaluubirirwa nti bokola nabo bakukyawa ne bokolera bakukyawa kati we twatuuka ne evening nga simina mbuzi bwe mugamba nti okwetaaga lwakuna ambuuzabuuza kupa ssaawa mmeka ssaawa 4 that is it sibaginya era abajja kutuuka nkole ki ontadde nti kati genda eka leetyo tubadde olusinga omukwera ogamba eva nkwetaaga papa saasuze bulungi naye nja kujja onze nkulinza kakasa